po jako akawuwo. Motoka ezo zaali ku boda ne tuziyimiriza ku tteeka bwe tetulagira nga aba FPU. Ab'ekitongole ekikwasisa envuba embi ku nnyanja Nalubaale ekya Fisheries Protection Unit batubidde ne loole ennya eziteeberezebwa okuba nti zino zikubyeko obwennyanja obuto era nga zino zaakwatibwa ku lunaku lwa Sande olwa Ssabbiiti eyise ku nsalo eyawula Uganda n'eggwanga lya Kenya nga zino zaali zoolekera mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino Katibaddewo agamba nti emmotoka zino olwakwatibwa baddereeva baazo ne bamalamu omusubi era ng'ono agambye nti bakwatagana n'ekitongole ekiwozi ky'emisolo ekya Uganda Revenue Authority wamu ne Ministry evunaanyizibwa ku by'obuvubi okusobola okukakasa oba emmotoka zino ziri mu mateeka. So twayimiriza emmotoka zino bwe twamala oziyimiriza nga twamala inspecting tulabe these people here balina illegalities over nedda bebasi tulabe ki bituufu kati the owners they abandoned ne bazeesonyiwa ne badduka ne bakola ki ne bagenda naye okusinziira ku kyaliwo ne tukwatagana ne fisheries ne ministry ne tulaba tutuusa motoka ezino wano zituuke wano ku headquarters za ministry tukalinga omulimu gwaffe nga bukola ki bwe gwetaagisa. Kati bakinoganyiza nti bakyalinda lukusa okuva mu kkooti okusobola okuggulawo loole zino okwetegereza ebyennyanja ebizirimu nti bwe kinaazuulibwa ng'ebyennyanja bino tebituukana na mutindo bannannyini byo bakuvunaanibwa mu mateeka. Processing a court order kubanga bannannyini mmotoka bakoze eki bavuze they have abandoned the vehicles bazigaanye kati ffe kye tugenda okukola tunaafuna court order demu tukwate abayuara evajje ne tiimu ebeewo tukozese obusobozi nga kooti ngetuwadde amaanyi tufindinga out ekituufu ekirimu ki mu motoka zino. Ye Commissioner Joyce Ikwaputi Nyeko okuva Ministry evunaanyizibwa ku by'obuvubi agambye nti bannannyini mmotoka batandise dde okubatiisatiisa nga bagala mmotoka zaabwe zibaweebwe awatali kakwakulizo konna ekintu kyagambye nti tekijja kusoboka. But because they know they are carrying immature fish, they have decided to opt not to appear and they are trying to use court to force us to surrender their trucks back to them unconditionally. However, if we yield to this kind of pressure, we shall not end the vice of illegalities. Wetwogerera ng'ebikwatagana n'abavubi ku nnyanja bikyayogeza abavubi obwama oluvannyuma lw'ebbaga eryagala okusibwa ku nnyanja ng'era abavubi bangi wetwogerera amaato gaabwe gali ku mbalama z'ennyanja nga tebakyalina kye bagakozesa. We allow just 7 lorries, each carrying 70 bales to take immature fish. In a year, we are losing 1.73 trillion shillings. Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Eba owners kubanga badduka ne bagenda kyali kitegeezeza ddala nti they were carrying out illegalities bali basitula ebintu ebitali bituufu.